bulungi. Ng'olabye n'obukuluma. Ndabye nabwo obunnuma. Era bukyannuma. Bannayuganda mwenna abali eyo banteekamu akaseke. Okannuma ebya ddala akuba nti obulabirizi bw'amaanyi kwewaka. Obulwadde buno butandika butya? Tuzzeeyo we bwatandikira. Obulwadde buno butemeeteme. bankuba mu 2021 mu Gwokubiri nga 8 ababbi. Ababbi mu kunkuba ne bankosa munda. Ebiseera bye nali nfuka musaayi. So mu kufuka omusaayi mu kunzijanjaba saamanya nti obasigadde nga bunama oba musaayi oba kakuloti kuba byonna saabimanya. So nzize ndwalalwala nga nnumizibwa mu kufuka, sifuka bulungi, sikola nti nga buli muntu nzija mugamba mulwadde sifuka bulungi. Kumbe nina kakuloti akasigala wansi mu payipu ereeta omusulo. Kati na mukwano gwange yaŋŋamba, Bobi, genda bakube ku kifaananyi olabe ekikuluma. Nandagira Kampala Image Center. Ne bankuba ekifaananyi kye baakinkuba nga nina ekizimbe oba kazimbe wansi mu payipu ereeta omusulo. Era nga kasindika omusulo ne gujja eno mu kawago. Akawago kaba kasindika omusulo mu kidini. So dokita n'aŋŋamba eno nno obundi y'amaanyi bw'otayanguwa kulongoosa oyinza okulwala ensigo zonna. Bali bakunnongoosa mu Gwomwenda nga 28, manya mu Gwekumi nga 28. Kati bwe nagendayo nga tewaliwo ekifaananyi kye balina okunkuba ekya prostate cancer okunnongoosa nga bategedde ekituufu ki. Kati bagenda okinkuba ng'amazima sina kansa ate nga ne kidini zikyalinamu n'ensigo ezizaala zikyalinamu, naye nga nina amasira mangi mu kawago mu bizimba n'eno wansi. Kwegamba nga buli wamu waliwo amasira n'ebicaafu. Ne baŋŋamba tugenda sooka tukuteekemu akaseke nga bw'okalaba. Tugenda sooka tukuteekemu akaseke then kaggyemu ebicaafu. Ebicaafu ebyo binaavaamu tukwongera wikisi 6. So okuva nga 28 mpaka wikisi 6 zigwako nga 10 December. 10 December benina okuddayo mu ddwaliro then bampa appointment y'okunnongoosa. Naye nga kulina okulongoosebwa. Era ne bampa gundi $5,000,000. So okulongoosebwa kyetaagisa $5,000,000. Naye $5,000,000 ezo nali nfunyeeko ssente. Kuba nagendako ewa Eddy Kenzo nampaayo akakadde. Don Chris nampaayo $1,000,000 ne Bugembe naye nampaayo akakadde. Waliwo n'omusajja nga bamuyita Crony Japan Saalongo eba eri Katwe naye nampaayo $40,000. Ezo $40,000 tezo zagenda okunkuba ekifaananyi. Ssente ezo kati okuba bampa omuzazi ezijja zikolako ewaka ntoolako landlord namusasulako nga naye andi bubi. Nsooka mukendeeza ku puleesha zijja zikola ewaka mpolampola. So far ssente eziriwo ntono, ninawo $2,000,000 eziriwo. Mu mbeera ng'eno Bebe Cool aliwa ne Alex Muhangi kuba Bebe Cool kimanyiddwa nnyo bw'obeera ku stage performance ng'okola comedy otera nnyo okuyita mu maloboozi ge. Bebe Cool nayogerako naye n'agamba waali ne manager ne Lwamiti Ayuzi Lwamiti nayogerako naye n'amugamba nti njagala mundagire eddwaliro gye muli tulabe ekyokukola. So far yagenda okwogera nga bankomezzaawo waka. So omuntu ajja kubuuza lwaki ndi waka. Ndi waka lwa nsonga wiikisi 6 nnyingi kubeera ku kitanda ate nga waliwo abalwadde abansinga okuba obubi. So badduka ne bagamba beere waka tojjaku muntu alingira ewaka. Era oluvannyuma lwa wiiki dokita ajja n'alaba ekintu kino nsobola okibalaba. Omuntu ali yonna ayinza okulowooza ndi mu byakusaaga. So kino kye kituli mu akaseke mwe baakateeka. Teri muntu ayinza kubeerawo nga yeekoza nti si mulwadde ng'ate mulwadde. So ekyo kye kituli kinnuma
nga bw'okiwulira bakafumita mu kati akaseke kano bakafumita ne kakonera ddala eri mu eri payipu ereeta omusolo kati nze sikyafukira wansi nfukira wano mu kawalu kannyininyini oba nti tegunnuma buli ssaawa guba gulina okuyita mu nseke so olunaku lina okunywa liita 3 ez'amazzi nina okunywa discus so kati byempita so then Bebe bwe yasuubiza okujja mu ddwaliro mwali already muvuddeyo communication yasigalawo communication yasigalawo ne kati ze kye nasobola okutegeera Bebe ku tasobola kujja wano yayagala nga ndi mu ddwaliro oba ayagala kubanga ndowooza ebyetaagisa mu ddwaliro simanyi naye nga bwatyo bweyagamba lwamiti ate Mwangi yayekuŋŋanya bakomediyani bonna ne bagala balina kye bagenda okukola era ngenda kwebaza nnyo okusingira ddala Mariaki kuba baasondawo akasente sofa basondera akasente awo waaliwo muganda waffe yatuvaako yali bubi nnyo baasondawo akasente bakomediyani abaaliwo tebajja bonna ne bava $1,440,000 $1,440,000 ng'oli aliko oxygen ne bamuwaako akakadde nze ne bampa akaana omuwa akaana ne tusigala nga tuli awo kati olunaku olwajjo olwokubiri tabadde kutava nuduzi ng'era tuli mu meeting nga waliwo ebitagenda bulungi waliwo baganda mikwano gyange egimu egigamba Bobby si mulwadde so ekintu ekyo kikisinga ddala okunnona Bobby yeekoza Bobby si mulwadde kati ku meeting yabadde mu bakomedian jjo nga baagala kupuruvinga ndi mulwadde era bansitudde ne nva wano ne ŋŋenda ne mbalaga nga bwe nkulaze era ne mbannyonnyola ne bakkiriza nti ddala nti ndi mulwadde era Mariaki n'asuubiza n'agamba wiiki ejja ku Lwokubiri tugenda kuddamu tutuule tusonda akasente naye twali tetumanyi nti ki ddala biri siriyasi kuba luli twasondayo akasente tukuba $40,000 nga ffenna twebuuza ddala Bobby mulwadde naye nitumala gakola ki gasonda kati okusonda okwa siriyasi ku Lwokubiri wiiki ejja kuba bakomediyani kati abasajja kugamba nti Alex Mwangi musijja mukubeera mulanga nti nnyamba kati nneeze Lwakubiri wano lw'abakomediyani bonna era nja beebaza nnyo mwenna mwebale nnyo okukkiriza nakunzikirizaamu. Bantu ki b'osobola okumentioninga ngo obalinamu nnyo essuubi okuyamba? Okusookera ddala nja kubira omulanga maama w'eggwanga ate nga balwaniridde eggwanga lino maama Afande Naraiso ne byonna bisobola maama wange bambi nkusaba busabi obulwadde bwo bunnuma simanyi kigenda kuva mu theatre simanyi Katonda byagera naye bakuyambe naye muyambe beetaagisa bingi kuba nina famire ennyumba sikola okuva mu Gwekumi paka kati sikola mpaka Desemba nga 10 ate bagenda kunnongoosa ate Desemba eggweko kuba nina okuddamu okubeera stable ndowooza nga mu February ebbanga eryo nalina nabeera wansi maama Naraiso nsaba buyambi bwo nsaba busabi nenkobola ne maama Fiina nkubidde omulanga g'amazima tewali kamera entunamu nesikulajanira nkusaba busabi maama wange bambi nsaba maama Fiina ntaase nino bisobola n'obuntu butono nnyo maama Fiina kugwe ne Ajati Namyalo bambi Ajati Namyalo nkwegayidde bwegayiriza Ajati bambi nnyamba bambi ntaasa Ajati nkusaba busabi waliwo omwami bambi ayambye buli omu Kasuku Mutaasa Saabataasa bambi ntaasa Kasuku Mutaasa nkusaba busabi ndi komediyani bambi nkusaba bino nabyo bisobola nkusaba busabi sisobola fukamira kuba akaseke bwenfukamira kaba kagenda kunnuma omukulu Tone tebakyayika bambi nkusaba mukama wange naawe gy'oli omulanga nkukubira Saalo omukulu ne Japan nawe nkukoowola nyongera okukoowoola bambi ndi mulwadde
ndi mulwadde kuba mukwano gwe nyini gw'obeera naye mukwano gwo nfanfe bw'agamba nti toli mulwadde kitegeeza bwakwagaliza ntaana bambi mukwano gwange maze naawe ebbanga ddene oba 215 ndi mulwadde sijja kwogera linnya naye ndi mulwadde naye webala enjiri gy'ogenda owa abantu nti siri mulwadde kitegeeza onjagaliza ntaana ng'ate ensi emanyi tituli bwe tuti so bw'ogamba omuntu ti siri mulwadde oba n'ogamba BBS nti yo si mulwadde baki kye batwala. Munna aliwa nga we mukola munna? Munnange gy'ali. Nero aliwa? Akubeereddewo, yakwesamba, akuyambye kuba omulimu tugambe omulimu gwe gwali gubagatta gwokka. Where is Nero? Lwaki omulowoozaako okakkana n'osirika? Kinnuma wala mbadde nagumye njagala mbadde nagumye ngenda kwogera mu kamera muno nga sikaaba era kyobola bemumekako ngambye statement ne mukwano gwange bwenti nenjogera n'omwaka kinnuma mukwano gwange oyo simanyi oba nina ekintu kye namukola mu nsobi bwe twali ababiri oba nina ekintu kye namukola nga sikimanyi ekintu ekyo nkyebuuza oba aninako obusungu obw'omunda kubaga amazima ndowooza sijja kuyemba ng'oggyeko maama wange ne famire yange ekyali ye muntu gwe mbadde nsinga okwagala oba ye muntu gwe nsinga okwagala ne bw'aba afunye obuzibu mbaawo obuzibu buno kyali otaliiwo oba wamusobya mwetondere bwe kibaawo nga gwe tomanyi mu kamera mugambe kubanga weekiri nga olina kye wamusobya kuba omuntu alina obusungu ku mutima biba biralamu. Ebyaddala sirina kye namukola naye sinyinza oba nina kye namukola mu butano mbadde nkusaba kyali ewange seetonda nti oba nina omusango oba sigumanyi naye kale ka ego kajje ku mutima boyi ndi mulwadde ate nina abaana ate nina famire so famire yange yonna bweraba nga toliiwo ate bamanyi tukola babiri kirumu ate nga gwomu kubakoze kampeyini egamba nti siri mulwadde abantu bonna bagamba nti siri mulwadde sibanenya nsonga bawulira mujjukira sitambula gwatambula nsoka tiweefumitamu akaseke sisobola kwefumitamu olaba n'omukazi agenda olima nti mulwadde kano tebagimufumitamu bagituuzaako butuuza nebasibako pulasita. Ekinnuma muganda wange nkwegayiridde bambi nsonyiwa weba nina kye nakukola mu butanwa naye si kyemanyi kali ka igo kajje ku mutima jjawo ka iga ako kajjeeko kuba mwana ebbanga lyendwadde toliiwo tonkubira simu tomanyi nabyenkwatako tojjangako nakakasa nti oba ndi mulwadde naye mpulira buwulizi baŋŋambye gundi yaŋŋambye toli mulwadde gundi yaŋŋambye toli mulwadde n'omuntu yanimpadde 10 atyamu nagamba nninga naye nga kampeyini yonna bobi alimba tefa walala kuba essimu ezinkubibwa nnyingi naye yanziza byonna nawe bale kumbeererawo mu bulamu buno obw'essanyu bwe tubaddemu ensi neetumanya ofunyemu ekyokuyiga naye mu bulamu obw'ennaku toliiwo boyi naye nkusabira mukama birungi byereere. Okay, nga tumaliriza Bobby Brown, biki by'oyize mu mbeera eno na in case esente bwe ziba teziweze kikyozzaako zo tulina okuba nga tulina essuubi nti zo zijja kuwera naye bwe ziba teziweze mu bulamu bw'ensi eno tolina kwejalabya ofuna 10 terekako 5 kale gali singa waliwo savinga fine saving zibaddewo naye nga size ez'amaanyi komedi abantu balabanga omuli ssente naye temuli ssente mpozi ng'otuuse ku ssa lyabamalira ki nti osobola okubuukingibwa $3 million naye oba okyabbuukingibwa ng'oli muli babiri n'obuukingibwa $340,000
mulinako transport, mulinako okugabana wakati, olina famire, olina abaana abasoma, so teziwera naddala nga muli babiri. Yeah. So njizeeko ekyo. N'ekyokubiri obutemalira nnyo mu mikwano naddala gye gikusemberedde. Kinnuma ddala, ekintu ekyo kinnuma nti kyali wange yennyini yatanfumita mu bulumi ate bwe ndimu yakosa ate akaseke ate kennina. Simwogeredde bubi naye kinnuma nti lwa nsonga togenda buli muntu ajja mu maaso gange ambuuza kyaliwo aliwa. Kati oyagala njogere ki nga toliiwo nga tonkubira ssimu? Kale fayine bwotandibaddewo. Singa obadde onkubira essimu nandigambye nti ataliiwo yakavaawo. Naye tomanyi na information enfaako, tomanyi nankedde ntya olwaleero, tomanyi nti nasuze ntya, oba muganda wange akaseke kannuma ekiro buli wenzikakkanya omubiri guno wansi. Nze neebaka ku makya era toba kuba gwe nti ogenda kujja singa nkyebase, naye buli kiro mba ndaajana. So bad. Kitiibwa kya Mukama. Okay. Tewendi.